wano Kenya bagenda ne bateeka ekirango mu mawulire ti omwana ayagala okutta taata oba maama we Illuminati bajuze ekisenge mwasula ssente we are overwhelmed by the response. Abali bagala okutta bazadde nga obunyafu obukadde tubutulako tubusabira buwangaali naye eringa abaana baga nti yakola ki ali awo taata akola ki. Therefore we must ensure amawulire maavu go tugaveeko naye president bazzukulu baleme ebbala gajjalira. Bwe tubanga tuddira omuntu ayambadde uniform y'amagye nga tayingirangako mu magye ne tumutwala mu kooti maaso abantu bano batwalibwe mu kooti maaso etuule ku kyalo bamukuba amasasi omulambo baguwe nnyina ne kitaawe bagoce nga naye bwe yayokya ogajja abalala singa muttabana tebabiddamu. 2 agaga mayumba agali entinda ago gye bakutwala nti ogenze kulaba abantu agali gundi mulimu n'ebitanda mulimu kiriniki mwe babaagira amuteeringiyo wano bakisanze nga kyangu. If 32 people are going to appear tomorrow before the International Criminal Court and it is not single statement word published in your newspapers nze sina kyemba banja bajje wange okwata batta omwana wange nze noonya dokita yamutta nabba n'omulongo jamutta kwanze wange kasita onkwatako nga nkulagako nekati mwamaanyi gendina mutemugayina. 2 mutuuze enkuŋŋaana n'abawala ku kyalo muyina simanyi bannabakyala akulira abavubuka pass this information. Obwavu bwe businza oleeta ebizibu. Bwe nakwata abakazi abali batta abakazi nga abasajja nga bakutta omwana bali bangedde njabbe gibaleetyako amasimu nga balageko essimu yaddako zaddako zonna naye bakwata bennawa information kwabo basanga abasajja ekitende ku lw'entebe nga beefudde abookyamanda nga akawunti balinako $8,000,000 kuba abaana abakazi abo babatulugunyanga nnyo bamugalyanga mu nyumba 4 days ne bamukolako ebyensonyi byonna ekifaananyi ne bakikwata nga waliwo abagula asasula ebifaananyi ebwebweru wa Uganda ebyokutulugunya nga babadampinga ntebe to implicate UPDF n'okulaga nti president takoze ku women vote mu wobululu. Abasajja abo baali balina ku account mu banka z'abazungu yaliko $7,000,000. Bannange benawa information tebampanako balina saako erimunki webabalira abakazi sente era nakubira omukyala yali agikulira nemugagota abantu ate kiki omanyi busooka kwereega kati akawala bakayitanga nabukeera kali wandege yaawo nga kekayita abakazi balina amalwaliro gonna nga balinamu badoctors balinayo fayiro owaye nga tudetekitinze kansa mumabeerego omanyi mumutya nnyo $8,000,000 okusalako amabeere ate bagatunda. Abakazi abazaala bali batuuse ku 20 olunaku bali luddawo pulasenta bagikolamu buzi ate mwe babeetaaga nnyo. Omwana omuto wayinza okubeerawo omugagga alina omwana we ng'omutima guliko ekituli anoonya nga bw'onoonya emmotoka nti spare part ali wakisekka operate kakati we must pass tough laws. How do they ebintu bino babitwala batya? Omukole omupakistani yajja wano bwe yakomawo omulundi ogwokubiri yajja musanyufu nnyo nga mulaba ku byuma byange n'aleeta n'ecupa ya champagne baatuula ne minisita omanyi nti yatambuliranga mu motoka ya minisita ng'ali heavy regarded ono omupakistani gwe baakwata yali anoonya mpaka kadde ka $1 ninga nkabetente omutwe ate nzitwale aninga zino zamu waliwo yagaye nti Mirundi atwalana lwakuba tumuyina ssente nze munnange ezo ez'omusaayi wamulabye ku bimwamu yagaye nti abaganda bwe bati bwe bafaanana kati atufitina munnange obugagga bwo bwe bukututte ku zoomu bwena fitina ate guno omusango gutuyambye nnyo waliwo ababadde banoonya obusika eyo abantu eyo kurimu y'abantu 32. You think these are small people? You think these are small people who can hire
a hotel conference, one of the most expensive hotels, ogamba bali mu ka hotel go cool. Ekyo yinza okusanga nga military police eri walinga emboka enyoko olunyoka bali mu 5 omuntu naye nze munange sibalinaako buzibu afa abaganda tugamba nabagamba nti omuganda ategeera nti abo abasajja babbi omuganda yinza okutegeera nti oyo ayagala mukagundi olumala omukwatira mu nyumba naga naye wakabitegeera kati abaganda tuzirina fitina efe twabitegeera dda fe abaganda tukuleka era kyobulaba omuganda ga nti gyewalaba ngenda lwafuna ebizibu lwakubuulira gyewalaba ngenda ebyavayo tebyali birungi fe tukeepinga secret so you cannot kundi batya nti ngenda kulikodinga kundi zaabwe naye avuno nze sina kyembagalako nnyo ng'onoonya atwala muzukulu we mulongo naye bwekiba nga international community yeyingiddewo what would be the impact? All ministers concerned with Uganda security would resign. The Ministry of Health ministers would resign. All of the heads of security organs would resign in normal circumstances. If 32 of your prominent people are tomorrow divided into 2 groups and they are facing the criminal international court jury okuba was on allegations kitegeeza ensi yammwe eri mu kizibu era babadde bagamba why shouldn't the president prevail over Mirundi? No, the president cannot prevail over me to talk about these things. Why? If he does, then it will mean the support seat mumukoze kirungi nga namini teyata ku bantu kufa export nopata gwe mukaba teyata bantu fa export ne mudi image ya government ne mugikolera mu bino nti the International Criminal Court is grilling, interrogating 32 Ugandans via Zoom. Abalamuzi bagenda kutuula a difference of how many hours eri team jeri ne baloya na bano team eri wano era by the time I left my home I was watching them nga bali guli hustle. Some of these lawyers baloya bazungu baba $10 million $10 million gozimanyi obungi abamawuli abaleti paper bali 3.5 million za Uganda. Media yukaba jimalite about 15 billion za Uganda, and you think these are smaller people. Nakunyalako nadamu nakunyalako nokoma wakunyalako gwokubiri fe atete tubina nza mu human being. Don't butter my children. Nina land kuruza yange mumbira nsoze esulamu embazi ejambia n'ennyondo ne fulutanga muwala wanga ngame nti tata gundi yankuba ndukuba olugiteke kitandike kwabo ojja kumukuba mukodo agano tugulala tamale okuba mukodo. Me, I don't butter my wives. Why do you butter my daughter? Mugamba akomewo aine embazululu no kabamba akomewo wejja muto wase ate sikukiriza ne if I butter omuntu yamenya mukazi w'engalo tasobola kubeera muko kusa ya mujemulizo. No, you are all guilty of battering women. Kaka tulina kwekuuma ffe kataina mukamwana akola ki naye mmwe mbasasira. How do you avoid a hospital? Kuba abamba bibakulya mu hospital. How are we going? Ate wotegere ebintu bya Uganda amalwaliro agasinga okukolerwamu gali private ne missionary hospitals. Naye owulyayo nti Doctors Association yatudde to listen to this madman. Why truly the madman drunkard making these claims tutule kubanga would have twalibadde tugamba nti kati tokyasobola kulongoosa mulwadde nga kamera teriiko. Kamera bw'ogita tujibuuza lwaki wagisa at this time. There would be a tough law. Teba abakola amateeka gano tebabirowoozaako. No, lwaki tukuuma ennyanja nga bamu tebalya ne byennyanja. If we cannot protect our children, sente tuteekamu zaaki ez'ente nti kalusu. If we cannot protect our children, kubanga $1 million is a lot of money. Ani atasobola kuwayo mwana wa mwennyina nkugenda abafu bajje kuwayo abaana baabwe. So we must fight the traffickers and we must be very cautious, move carefully. Tujja kudya tuteeka kuba China teeka baki mulimu abalungi ba investors. Naye gundi yagamba omusajja bamita Kwan Liu yaliwe wa Singapore yagamba when you open up your door to get fresh air,
the mosquitoes can take advantage. Abasinga okukola ebintu bino ba China, bayindi, abayizi eri wobategeerera be badringa obwongo. Obwongo badringa ne babujjamu ne babutwala. Ng'oli sharp. Huh? Yes. So, me, at times, I alert you. Naye Abaganda bagamba nti akasolo akanafa tekawuliza ng'ombe. No, kagiwulira. Naye abayizi bakola bwe bati. Baddira ekizigo ewali dangerous ewali sharp shooter waba quiet. Kakati akasolo kawulira eng'ombe z'abayizi n'egundi zino endege. Ko kalowooza nti wali ewasirifu we wali safe kozi wali more dangerous. Nobody except a few. Ate mwe nabagamba nti abalokole bakoze omulimu mubi wano. Gotcha. Abalokole okwokya eddogo, abalokole okulwanyisa eddogo nga tewali kye batuwadde, fe abakyabirina bikola kuba zituyinza kutta mwana wange noga nti ojja kubeera bulungi. Ate naffe tutya nnyo nti omuzimu nti ogotisidde obwerere tajja kululuma. Naye abalokole bakuba ebintu byammwe ne mubiwaayo. Matoka yange bagibbye njagala onnyambe ebiwa biwaayo ebyange mbinyina lwaki ebyange bikolera ebibyo. You cannot destroy witchcraft when you don't have a fair and efficient judicial system. Nawandika akatabo kange the role of witchcraft in a malicious society. Ne abalokole ate ebyo tebikola njo kyebibugo anje kyaki. Yes, kakati wa damaging ekintu ekyakuumanga African society batyanga okusaddaaka abantu mu nnyumba mubeeramu omuteego nti oyo yatta oba bikola oba tebikola naye tebinkolera. Kakati mukitegeere nti enkoko emmese yaleka akaana kawana bwayo mu kinnya negenda enoonya emmere neerwayo obwana enjala nebuluma nebugenda bwalaba seggwanga nebulaga ne kapa kamane kagamba kannako naye tubooza ono mami gyalaze kati buba bugenda seggwanga nekokolima nebuddayo mu kinnya. Nyina wabwe yakomawo ne bumugamba tulabye abantu babiri ayogera obulungi naye ekisajja kiri kibokkola naga nti amuwunye ayogera obulungi ali dangerous naye ono ate aboggola ennyama gye mbalirizako ewooma ennyo bazzukulu be baba basse enkoko. Kakati when you see these street talking people I hear nti omulenzi yasooka namuwa emitwalo 8 n'agenda ewa maama we ne bamusindire n'amusindira obwavu bwabwe n'atooka amusindika oyo mukwate nga tandafuna muwala mulala. No, obwavu bwamwe mubadde nabwo. When the deal is too good to think it twice. Fe tetwalondanga sente mu kkuba ani asuula sente nga n'enkoko gye basudde gye tutamanyi eswe nkoko ani agisuula. Nagamba namboze nze ndi nkofu oli nkwale bajja kukwata kubanga enkofu temala gattibwa. Enkofu bwe ziraba kasooli zisooka kokokokokoko ne ziyita zonna ne zibuza naye ono weekisa yavuddewa. Ekitta enkofu kimundu kino ekyamasasi ekizisekamu sooko oba ebikanja ngo bitaddemu ki but enkofu is not easy to trap. Enkofu ne bweba ebiika eyinza okugenda ku muti oguli faala we nemala okusitadinga. Kakati mwe bwe munadda mu kwagala mane omwana ono njagala agenda akulira ewagundi muwedde ebeera n'obwavu bwo n'omwana wo. Dokita bw'abanga alongoosa mubeeremu nebwekwawo. Mu Europe omuntu abeeramu n'alaba mukazi we ng'azaala wano sobola anti no kubanga 1 million I've told you 2 factors that started to Ugandans omutali wero si one. They are starting giving evidence to the International Criminal Court tomorrow. They have been divided into groups. I will not give you the details, their names and what. No. But I tell you to warn you. Tinange, nze nsinze okusafalinga wano. Mama wange bali bamuoja. Omwana wange bamubatalinga. Ngati bamanyi nti mashindi zange zikola. I know the who did it to intimidate me. Mukazi wange bali bamuse. Nga bamuyisa akakwala kannabukeera. Kakuba essimu ate kati abantu bangi tulina wano tutunda empeke oyinza kufuuka agent tuvudde Malaysia omukazi wange atunda empeke
singa kakubira mutabani wange dokita balikiriza nti pharmacy oli omusajja njagala kulya naawe ekyemisana olanki kosera gwimbwiwa mukazi nyeza kugulya emotoka mukazi wange avuga Benz. You are stupid. N'abasawo abaganda bajja battirayo. Omusawo omuganda tayinaako dirisa. Omusawo omuganda tayina luggi lw'ebweru. Omusawo omuganda akuga nti abagundi baliwa abasipeeso muyingira mwekka. Era waliwo omusajja yansanyusa nnyo. Omusawo omuganda yamubba ssente naye nga diru tekutuka. N'amugamba nti omanyi kyoba okola nti genda odeetera ettimba nga bita byakuzanya. Omusajja n'akwata ttimba n'amuleetera mu kkutiya. Jjajja ti kyewantuma nkiresi nadda erw'ensinga eno waliyo mafumu tayina waayita. Omusajja n'ata ttimba yali alooza kisambi kyanti. Ttimba yazinga omusawo omuganda.